Chief Medi out of Fangon Forest. Ye camp. So Chief Medi bulambu gamba chinga sinagende libensizo. Bulambu likiria. Fangon Forest mwaganya ogende Dubai. Ate tunaganako. Kye kyabaddewo. Ennyonyi bagivuze bandi bagitwala Malawi nga tugenda Dubai. Hey. Ate nabaga bagenda gikyusa bakitweke kalituma ate waliyo obutalo. Ate baduze Ethiopia ngo ate omuzira mungi. Olikogera mu biroto bya Rupi agala ennyonyi ng'erudda awantu ne wali ate nga shote tujja kugisanga. So by next Saturday tujja Friday next Saturday tujja kubeerayo. So promoter yakiriza okulischedulinga. Promoter? DJ Ram. Ebigwa bitalaze naye buli obera tola bantu oli ku mulimu wabera ebigwa bitalaze. Okay. Mbera y'obudde yagize ennyonyi etwale Malawi ate twali tugenda. Ennyonyi ye Canada tewagenda Chief Medi kye kyagaana. Tewali kyagaana. Tuzirinyamu tuli bangi kufangwa. Kati CEI n'engeri buli omu gyamukola ki? Gyamu partitioning. Kyobola abagenda Juba baali balala. N'abagenda Canada baali baki? Babadde bala. N'abadde bagenda Dubai nabo baki? Kati waliwo eze Sweden, waliwo America, waliwo Netherlands. Sijja byogera mu nnyonyi zijja. So kati zijja buli omu tuli bangi buli omu bamuwa walina okukola ki? Okay. Kaki kampu ya Fangon bakyusa bagoba abantu lwaki bagoba abantu bangamba Chosen K musajja wange bamujja ku muto. Ate bagoba. Balinyisa amadaala. Chosen yadda ku ddaala ki? Neera champion kudo ali ku ddaala ki? Champion kudo muyimbi. Yamala okuyitawo kati muki? Muyimbi. Yava ku bwa security. Yava ku bwa security. Kati Chosen K yali manager. Kati naye muki? Muyimbi. So mubukinga. Tuvola be Canada wamulabe yakoze eki? Yagenze. Nakuba. Yalemedde Canada. Tanakomawo. Aliko kati Chosen K Canada. Uwo muita tomaga muita Chosen K. Oyina okwongera ke Canada. Tashi ali Chosen K Uganda. Chosen K Canada. Canada inongeri gyokyogera mu luzungu. Canada. Shoze Canada waziwuliddeko eza Alien. Bagamba tezakoze bulungi. Ate oba bagamba. Tekitegeeza bagamba. Social media twatu biraba wano event social media. So wagana amasimu oli wano nero liku live. Kyemulaba ku social media olowooza kyekyo. Ate mu ensi ezimu. Ebyayo biba birala. Awo wennyini okuyisa mu chapter de ku ndongo yo. Mu akayimba kano kisuna kiri wakakola ne Alien ne kakulya dala bulungi. Yanga mule yavayo nakola oluyima ne Alien nakayana nti oluyimba leti yalufuna. Mugwa luteka ku YouTube yo Alien yaluteka ku yiye. Olaba mubeeramu ebyokwesibira. Eva kabere muyimbi ali eyo. Oba okola oluyimba n'omuntu akusingako. Yesebo. Okayana nnyo aluteeke ku channel. Osabirira na nnyo. Aluteeke ku ki? Ku channel. Abakusinzeeko nga yaliko essaawa eyo. Osabirira na nnyo aluteeke ku ki? Ku channel. Ku channel. So gwe Alien duteeka ku YouTube ye ekyakukolera. Ate kigaana ki? Yanga mulo lwaki amwekokola. Just mubeeramu omuntu nga oba butasiima. Manyi ntasiima ebulagiwa. Obeera ng'otambula ng'ogudde mu kateebe. N'owanika omukono ng'oyagala buyambi. Oli najja n'akwata omukono n'akugyayo n'otandika okutambula. Todda nga ate kudda bali kumujjuukeranga. Ekitegeera. Omwebazanga na weebaza. Life wete weetambula. So obeera okolabo nti ne gw'oli naye awo agamba olaba oli yamuwa omukono n'ava mu kateebe. Amuyisizaamu eggaali ate nze. Akina bakireva gye baakomawo baddawa kireva gye yaddawo Azizi bonna yabayamba ne bakomawo omwaka ogwedde. Bonna abasanga nganze wendi nabo babuuza mwaddawa. Kale Chief Medi gwe bali naye ka one on one just briefly. Biseyo ebibuuzo tebinaggwayo mbuze ebibuuzo bigweyo. Abantu bagamba Alien yagwa. Abantu bagamba. Kati gwogamba kyeyo. Nze ndaba bulabi. Kati omuntu yagwa ate alinnye ennyonyi ate ennyimba ze ziriko buli wogenda. Kati gyo nabadde mbaali. Kati nze bunadde mbaali nadde ennyimba kisundasunda kiti bitamaliriza. Abantu ne bagamba nedda ssebo bwe tukuba tukulaba. Alien tuba tumulabyeko. Tukubiremu awo. Nenteekako obamanyi bayagala nnyo palaniraako. Enduulu nevuga ne baluyimba bwenno olabiko oteeka kamasu. Nembayimba ennyimba nga ziizo nga zimaze okuyimba naye nga tuyimbiremu kubanga bwe tuba tukulaba kibanda tuba tumutunuulidde. Nga wakutte wati. Kati abayagwa. Eyo ngombo yammwe mugijjeewo. Chief Medi. Kugwina asidiki voko ani asose mu ndongo. Asidiki voko. Rupi. King Medi. Chief Medi ne asidiki voko. Anya asose mu ndongero.
Chief Med na Sidik Vokaya Samundonge. Chibuzo kiriwo. Chief Med ayinza oba yasoka wa Sidik. Yasoka wa Sidik. Asidik Chief Med abayimbi banji ba raising the bivulu. Mu festival of Tugenda mu watu jeta festival. Tulabye ono mwana ayisembaga ya Amina, tulabye Sidik Vokaya tekano, tulabye Mudra, tulabye ono Muganda Boy ni wekamo shagera tekayo. Chifodi sinakola ko ona wayotade ko current endongo etusewa current mu kulaunchinga ekintu kino kushoyo nayo na tulina oko as in me okola concert chenza kugamba ze concert nja kujikola wasa ngona benjogedde ko oyimbide myaka joya dena semanga fango lutinawo batena janga temana kola kibina nini bana bayimbi abato bagenzo okujja already nga gwede woli kiko kikoleka mu ndonge tewali wechindika kubanga tewali ukyali kinatwala kuli kimu kibano ngudde asina chikutwala ko singa twakiremedde mushiki tekirina we kintwala okutakola owange mazima so sure man okuyingira waliwo enamba ko bayinza okukuba oli n'afuna tiketi man ku 0755 0755 38 basobola okufuna Shuaman Segawa netwogera n'ofuna tiketi yo ng'obudde bukyali ku 0755 38 40 yenamba eri ne ku WhatsApp eri 0755 38 40 abantu bajje bampagireko bakolera ebintu bingi tugenda kubeera bakabinyo ku makutano sound egenda kubaya akabinyo twatandise dde okubayita mu njo so wali walungi buli kimu ekiri ebisulo weebiri tusobola okuwugirawo swimming pool weeri n'okusanyisa by'abaana weebiri ebyokusula weebiri ebyokulya weebiri bujja n'akantuko muli baddembe okukeesezaawo ne muddayo nkeera ku Sunday makutano nga 2 Saturday jja mu mbulamu kitwalo concert zimbatadde kali nkuyanza Shuaman Segawa Mr. Muomya okuva wali eri ku KBS TV ne kyenda katonze kyenda kina musamba katonyeze 3 radio Simba empologoma yeddeme musajja yoyo munamawulire ate nga nakapapula byonna ajja bibakolera ku stage abaagala Shua win ku lunaku olwo eza Premier League atandika ne predictions zonna omusajja mu mulindirire ne transfers ndowooza ku olwo zijja kuba leero zidde okunywa hadi Spain bakubagana ne Bungereza ku final ani atwala mupira muzibu neka Spain kamusinga kenkizo ne form Bungereza ne Spain sawa nyeze ekiro tugenda kuba live nga tulaga kali Shuaman Segawa tubade naye kali kankole bwenti anze namba 2 n'enyongeza nkomewo ne Chief Med njabalekera namba emu omudatike Simba zino 25 zetu eyo ngoledo obomanyi nti inako shows endala kwanze kati tutosowa kwata booking ezawa nate nokwata nezebwe bibate bigatta kati kiri kyogambye nti yabadde ku airport n'alaga nti nnyonyi emulese ndowooza ebyo byonna kugatta bugasi yabadde tayagala genda watuguyite mululu ate nekyo Dubai nalaba bamugobayo lwe yasembayo teyabayisa bulungi nalaba bamugobayo nga baga nti bamwagala ye Dubai ate nga bwe bamuyise bamwagala era wabula baawo nga bo abaana promota Dubai ateekateeka lwa demand ebulayi andi obuzibu demand ogipimira kuki ku bana kwajulira show zebweru eyo ziba mu WhatsApp group na kukubiriza abantu nga ulabe ze Canada zayimba 3 bagamba zaali ziteze Canada eze Canada baga nti zisinga zasala era Jasmine navayo ngagati abeli ba people power era bobanga bannangere babakuzira siwabiraba nabiraba so kati sio yaina Saturday Dubai Canada na ye chosen ke onamukubira ku simu abaza kubira emikutu jange alaga ke yakomyewo achali yanda katagenda kudda ndabange yabombe yagambye yanda takoma okuva Canada yagambye iriba mulabira bulungi n'enfufu takyagiraba wano mukulu abadamu nabirira bubi simanyi naye so kali skin alabirira bubi aba simanyi naye nga gadi uli manager gadi emotoka egali ngekendera hati buli oluche eyongera ke egali buli olucha kana ate sikke bwagenda then kitegeeza tuzaako gundi Julio oba Ibrakabadia Julio kati yaddako era ke banagenda Russia eyo afande mutoto ba mudogo kiki akati abo be baddirira ago
tebalina passport ate sikke bwagenda totyamu kyamba waliwo Musa yakwata n'omulimu gwe Dubai gwe banenya naye sikke abadde akwata lisiiti awo nga ssebo yasalawo sikke emirimu ate musajja mukakamu ng'emirimu gye gitambula